Mwebale nnyo mwebalire ddala abalungi abatugoberera ku Olulasangeye oba Munnabusiro n'Olulasangeye. Ekyamazima sirina ngeri gye nnyinza kutambula kasaabuuko oba ekisakuluba ngenda akapaalo munnange ngende nga nigguka nga empagi ey'omunju kubanga bannyinimu basuula njala nga yo essabutta. Siyinza kugenda kapaalo oli munnange omukulu kaayita ku muto nti nakubuuza amadda nga sibabuuzizzaako bagamba omukopi nyama ya butuuliro bwe lwotulanga ennyanyagala kakati ate ow'olugambo namunnungu watuula waleka amaggwa newankubadde ow'olugambo bamwogerako nti kawumpuli bwata amaka talekaawo. Kano kalinga katale ka mmese katunda keekuba nsiko kakati nno sijja bino ebintu kubirekerera bifuke nandekerera ng'embaga yanjiwe nedda oba koko gwanga eyalema abalamba okumaanya. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'olwaleero nzizeewo wano okubasomesa naye nga sinnabasomesa munzikirize nsooke mbategeeze nti tulina ekitabo Olulasangeye kya mitwalo 10 kyekyo kyolabaawo ekyo nakiwandiikira Buganda. Tulina ekitabo Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 kyekiddako awo kyo nakyo nakiwandiikira Buganda n'emikwano gya Buganda mu kigule. Tulina ekitabo Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule nakyo weekiri awo tekikubuzeewo kiba kya mitwalo 3 nakyo nakibawandiikiramu Abaganda n'emikwano gya Buganda mu kigule. Ne wabaawo ekitabo Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri wano kiba kya mitwalo wagindaba 3. Kakati abalungi abaagalwa mbasaba mugule ku bitabo bino. Buli lwe naakolanga program ebitabo bino bijja kubeeranga wano. Gwe buli lwo bitunulako kikujjukize ti naye nina ebbanja ery'olulimi. Wagira gula ku bitabo bino ate tufune amaanyi agakola emirimu emirala. Waliwo ebitabo ebirala bingi nnyo nnyo bikyawagamidde naye nga ensonga etuleetedde okuwagamira mu kubifulumya n'okukandaalirira ennyo nsonga ya mwana wa Mukatuliki Simoni oba ow'Omusiraamu Bumaali oba ow'Effumbe wa Lusimbi. So bwe tuba nga tufunyeeyo oko bagamba nti ekiyiira omunaku kigwa muvu. Bwe tubaako kye tufunye kituyamba okwongerayo omulimu omulala. Mujjukire waliwo ekitabo ekitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Ekitabo ekyo tekinnaba kufuluma naye twetaaga ssente tulabe nga tukifulumya. Kale bw'olaba omugenge yeeyonetu ng'engalo kwasigalako ensajja ate bw'olaba nga ow'ebbango yebaka ekyobugazi ng'omanya nti ekitanda kirimu ekinnya. Kale bannange tugambe ffenna nti kigudde mu ndira erimondedde ne mu maaso g'omuwulu munaatungira ku luwuzi ezitali ntunga eziwuubira kubanga ku nsonga y'olulimi ffe tuvuddeyo okululwanirira. Ndina muganda wange Frank owa M Frank Media bannange era wano wensinzira okubajjukiza nti M Frank Media ebakolera ebikwata videos ez'emikolo gyammwe video nezibawa netuzibawa nga nnungi nnyo kwanjula mbaga birthday kuyingira nyumba kwatayo video ne bwoba okola kiraamo ate ensonga nayo nkulu abantu abakola ebiraamo ennaku zino kuguno omulembe kola ekiraamo nga gwe nnyini gwe balaba gw'oyogera. Ebiraamo ennaku zino ebyokuwandiika n'owandiika buwandiisa abamu tebakyabyesiga. Oli asobola okukuutiza oba n'akyusa olupapula. Kakati tuyite tujje tukukwate video ku miwendo mirungi ng'okola ekiraamo. Oyo okwotemeetemu ogambe nti nno muwala wange naabikabirwa muwadde kino, mutabani wange mawejje muwadde kino, mukyala wange bw'anaabanga yafuuse nnamwandu ono ow'e Nalusugga ajja kugabana akagundi kana akapapadde kinadde n'akagula wali ewa Ssemuko. Kakati ekiraamo osobola okukikola mu ngeri eri advanced. M Frank Media tekoma kukola mikolo gyokka naye n'ebintu ng'ebyo bayambako. Live streaming programs weziri ng'oli bwerwa ggwanga otugoberera tusobola okukuyambako okugoberera ebiri ene waka.
tukwata video bulungi nnyo. Nzo okuba walekayo baana mwana wo ali ku kabaga ka birthday oyagala ogoberera ebigenda maaso waka obo bakale mukolo gonna guli mu family ya mwaka Franka Media egenda kukuyamba tukwatire video ennungi ate n'ebifaananyi ebirungi ebyomulembe birabika obulungi togenda gye banakuseera Franka Media emiwendo mirungi gisoboka tetugenda kukuseera ate tukuwa ekintu ekirungi kale siraba nsonga lwaki otabaala ngalekerera afuluuta ate n'osoya enju oba waki ozina ng'ozinira ku ntoli nga wambwa ate nga waliwo entujjo tolekerera ntujjo n'ozinira ku ntoli nga wambwa mukwano gwange njagala okutegeeza nti ekikwanguyiro kyanguyire ekikajjo kirya kibisi Franka Media abeetaaga yita ku +256 781 599 343 eri +256 781 599 343 tukwatagane tubidabe engije tukola emikolo obulungi ate zifuke memories nawe otunulengako gambe mbaga yafe yali bwete okwanjula kwaliwe kuti ebitabe ebyo nabyo we biri awo ita kusimu eyo yemuje nkusomedde ofune ebitabe ebyo +256 781 599 343 ogitegedde +256 781 599 343 yitaawo ogule ebitabo bino yitaawo obeeko kyobuuza ku Franka Media yitaawo nawe alina ekibuuzo kyo nga kyakusiiwa ddadda tujja kuddamu ne mu comment section muteekeeyo ebibuuzo bannange tubisoma tubiraba tetubiyitako buyisi tubisoma kubanga omutunzi teyeganya kusumulula ate sekamuli kansaze nga kagogombodde neyeweza omumba gwe bazikuba gwate oyinza okwetaba mu mazina g'enkima ng'otya emikira tekisoboka ffe byonna tubirondola komitiza mwe tuzirabira tujja kubaanukula akati olwaleero katusome ku kigambo ente lwaki bagituuma ente tukyalambulula ennono n'ensibuko z'ebigambo byajja bitya byo byafunibwa bitya lwaki kuba katwalero tubiina abaana baffe beebuuza taata lwaki ente bagituuma ente luli twabawa omusomo nga tubalaga lwaki olubuto balutuuma olubuto kakati tuli olwaleero ku kigambo ente ente eno abaganda bawanuuza nti eno nayo abaganda bagijja ku ttale naye yo bwe bagireeta waka balaba nga tebula teyabula era kyeyava omuganda agaana okugisiba ku muguwa kubanga yalabanga nsolo mpulize tebula ebeera wamu kale bwe yalabanga ensolo eyo tebula bwatyo naye kwe kujogerangako nti nte ng'ategeeza nti nti eno nte amakulu nti etesibwa ku muguwa etesibwa ku muguwa naguno ogujjwa ate ente eyitibwa ente naye nga kyali ente olw'okuba nti bwe yagyesembereza ng'agifunye n'ebeera nga tagisibako muguwa ate n'ebeera ng'ebeerawo ewaka nga tebuze ng'abeera nayo omuganda n'agituuma ente kubanga eba tesibiddwamu ki muguwa ekigambo ente kati gye tuyita ente kyekyo kyavaawo kati ente n'olwekyo eno ensolo mu Buganda tugamba nti yateebwa era yaddembe nte kitegeeza nti nsolo eyateebwa era nga yaddembe ge makulu agali mu kigambo nte abeddira ente babeera bazukulu ba Katongole Mugatta emulima mu Buddu ente muziro basebo ne banyabo bana abente akabiro kaabwe ŋŋaali era abente be baweeseza kabaka abente olw'okuba baweesi n'omubala gwabwe gukyogera gugamba nti mbadde nga leeta omulaala agayiye oba mbadde nga leeta omusumba agayiye ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde omukimba era gwe mukemba ayinza ogamba nti ekyuma nkiridde n'omukemba ngulidde oba ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde mbadde nga leeta omulaala agayiye mbadde nga leeta omusumba agayiye ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde gwe mubala gwabwe olaba nti omukimba gwe musaala oguweebwa omuweesi gwe musaala oguweebwa omuweesi guyitibwa omukimba oba omukemba kale era
kikulaga nti bano baweesi kuva dda be baweeseza kabaka. Bamuweeseza omukuutu gwakozesa okulasa ku nte gyagabula Obuganda nga yakafuuka kabaka. Abente be bakikola. Era abente bano okukakasa nti nno baweesi ba kabaka n'amannya ge batuuma agasinga geekuusa ku mulimu gwe bakola. Balina Ssempijja. Erinnya liva mu kigambo oluyijja. Bwe ziba nnyingi ziyitibwa empijja. Ekyuma ekiteekebwawo awo kwe bakubira ebyuma kiyitibwa oluyijja. Bwe ziba nnyingi ziyitibwa empijja. Batuuma erinnya Nsinjo ne Kasinjo. Eyo liva mu kuweesa. Erinnya Nnyondo liva mu kuweesa kuba ennyondo tewali atagimanyi kiweese. Balina n'abaweesi, balina ne kaweesi abente. Abamu mugamba nti nno kaweesa. Kaweesa aba wafumbe. Abente balina kaweesi, abefumbe balina kaweesa. Era abente balina n'abaweesi. Kakati kitegeeza nti baweesi ddala abo tebaliko agamba. N'erinnya muweesi balituuma. Kitegeeza nti ow'ente yenna omulimu gwe kuweesa baweesi ba kabaka. Kale ente bwetyo bwe naye ng'ente tujja kugitunulira emigaso gyayo kujjako kati evaamu amata we bagitta abantu balya ennyama maliba gakola bingi nnyo wano kubanga ne mu kutikira kabaka bamusumika eddiba lituulwako. Amaliba ag'ente gakozesebwanga okusereka enju ezedde ez'ebisuuwa. Amaliba bagakolamu engatto. Amaliba bagasalangamu enkoba enkoba edda zayambalwanga. Amaliba gayanikibwangako ebintu. Leero njogere kyerandekeki amaliba. So ente ya mugaso nnyo naye tubadde tugiridde kubawa oba kubasomesa erinnya nte lyajja litya ennono yaalyo tugibawadde. Kakati bannange okusimbula engato tekuva ku mukuto. Ye leero bw'awomerwa muddo gwa mu lusambu osalawo kulya kireega kundi oba mukakaja bw'awomerwa ennoni y'olusuku asula mu ddumbizi nga agalanjuka n'okugolonjuka amagolonju. Nedda bannange munzikirize nzikakkaneko waneeno ebintu kambifuule nakyomu ng'ekiweeno kya mukanyinimu. Abatwagala muyite ku lukomo olwo lwe nabawadde +256 781 599 343 mutuukirire olukomo olwo muteekeyo obubaka bwammwe. Abaagala okubakwatira videos ennungi ku mukolo oba ku mikolo gyammwe muteekeyo obubaka. Abalina bye mubuuza okumanya mu lulimi Oluganda tujja kubaanukula muteekeyo obubaka. Abaagala okugula ebitabo bino byonna muyite ku ssimu eyo 0781599343. Bannange ngenze olwombuliddeyo muwulira akasiriikiriro oba akalwanyaminya nga mumanya nti Munnabusiro yakyoposa eddanga linawakoonyi mu nkulembe. Mweraba.